The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Bali mwezo joli bintu byokola bya kisiru mutulabisa mulabise kibiina n'abantu mbamalamu amaanyi eno message ngigayo bali mwezi ne buli MP yenna kansala kimani namwe bakwatako mutulabisa bintu byokola bya kisiru kubanga nalabako wano ka video ka president Kyagulanyi ngagamba muli banyivu tuli banakuwavu babya kalulukafe ne mugende mulonde baloko councils kuba tubeetaaga n'ataka ekifaananyi ky'abali mwezo netuganye tulonda era nakati kibiki tamayo olugero lwaga mwami Lumbe tamanyi olugero lwagamba nti gayita ku kibi negaseka lutegeeza ki anti kati omuntu osobanga oli munakuwavu ne mulumbe ne mukuziika baseka era tosanga omuntu ng'oziika nnyoko nosanga baseka n'ogamba bano bali mu kuseka busesi basanyufu bakola eki ate nno osanga omuntu asikanga yasinga okuba omunakuwavu n'obunyiivu mu bantu abaagala president Kyagulanyi abaliwulize gyali kumpi bamubuuza bafukamidde bali mwezi oyo mulaba amutana taata muwulize ne kakati agenze mu kyaki waliwo n'abalera benda banga bakuba ebifaananyi olusi oba Ssennyonyi Honorable Ssennyonyi oba omubaka yenna ngali ne speaker babano mwe muli omukubagana kakati oli speaker wa parliament akole ki onyakolodde oluwabula government bali mwezo bamulonze nga meya nga tumaze okulonda president mu ngeri yonna nga bwe yafaananye era agenda kukolera mu government yene ekola ki bwe binaba tebikyuseemu kakati oyagala akole ki waliwo balabe nalabye nga bagamba ababaka mwena temulayira abaka temulayira nga abaka temulayira tamanyi president waffe waali kati ekyo kyezibu kye tulina mwami Salom ffenna twogeranga abatamanyi tulina obukulembeze bw'obeera oliwo NUP obeera olina obukulembeze obuli wagguluwo ekyo kinene nnyo kyolinangako obukulembeze bo bugamba salewo bwe babukyogedde bano ne bawalaza empaka bwe bukyamu nogamba sayidi y'ekibiina yagambye bwetu weeyimiridde lwaki mukoze bwe muti nitutuula butuuzi mu nju yo n'ogamba temulayira kati bwenkyogera nze kazibu nze ngaani kubanga nze ndi NUP otulaba aji tulaba ekikwata ane mwakomyeyo tulabawo enjawulo bwe mwafunye kamera tulabawo enjawulo ku bikwata walidde mu betting eno si ya maniyu kamera nabagamba okuva kapapula nva mu bufumbo eno si kamera ya maniyu maniyu engulidde kamera ane baba waliwo bakubye gola mu yekinana mu mmeka neŋŋamba awedde aji nebiri ebisajja biso kiba kyokujja bisiba akasenge ndoza naye byagala yakusana ne basooka celebrity plasma ze mudakiika 2 aji amanyi gampedde kasita batukubye gole naye olaba otyanze emikisa gye nnyina buli angoba yagwa mu kanya waliwo abantu bali bagobyeko nga buli angoba ng'agwa mu kanya Gajola aliko ekikyamu kyanga Gajola awagira Arsenal ate atata mutabani we ataddamu kukyala wa Liverpool ku weekend bagenda mukuba bw'amala guno gwe tulina wakati muno muzina ennaku agenda kuzannya ne Newcastle kana akakopo kaffe musamba ncha anti nabo encha musambani Chelsea musamba Chelsea bo basambe Newcastle kati ku weekend ffe tulina Sunderland mwayiseewo ejja waffe mugenda bagolo nga nnya kakati bo bakyalire Liverpool bajjeko akabonero Haaland yabakyaji agenda okutuwa ku Monday ngamba singa point 8 ku 9 ajo banyoshua wanji Sunderland esoro kukuba ne weewunya kakati ono yo munnafo o Aston Villa omusajja ne bamuwala erikadi ate najja nakubandagaza kanye kagayi kasirwa ko maani ne bugamba kanyweze ekintu
bwagambye nnyo bulina ettimu obwa Brentford Aji asitima busajja bukulu amanyi Aji nawonedde batono nanenda kwa Aston Villa omupiira kuli Musa kuli City era yakubizza aba bane katonda wa buyinza Aji kandaba Aston Villa egenda kusamba nga sijiraba guno gwe gwajjo gino gya weekend gide nanti mukyaza Tottenham kati oyo Aji simanyi omutaka jjawo simanyi wa Tottenham namukuba golo sure kakati naguno Bournemouth Aston Villa Aston Villa ogujja wa Bournemouth bajja kulaama Bournemouth mukambwe anti bagenda kulaama Aston Villa ina okuva wali fera zajjawo yafudde ne bone bukyali bungi kati akusinga bomeka Aston Villa asinga obonero meka oba mukaaga ne butono obwo singa bamukubayo gumu bagenda mukuba omanyi nti abakusinga busatu Aston Villa tumusula kuddamu kwangula kapiira kati naye ekizibu kye mwafunye kati mugenda kukiika naye ekizibu kye mwafunye ate kwe kugamba n'ekikopo mukyagala Aji si kukiika Aji people I want you to mark my words munkwate bulungi Manchester United is going to win Premier League this season anti kati gwe ekizibu ky'olina mwami Salo tofa ku byabone bwe bakusinga ofa bifo mbundi mu kyakusatu kyakuna soko tugenda tuli mu February olaba match bigenda tabukaawo abantu waliwo yaŋŋamba yansubiza emitwalo 2 singa Arsenal etuuka mu gwokubiri ng'ekulembedde ttebo ebintu ebyo yabiŋŋamba mu gwokubiri kati akuwe yabiŋŋamba mu gwa 11 namukubiddeko eggulo teyakutte okimanyi ate mugaa kwangula Premier League Aji match bigenda babizibu tetugenda kuwangula neffe kye tugenda okukola tugenda kuba tukulembedde paka omupiira ogusaba nga ffe tusinga obone bakyetumme bummi ngera bomanyi ebintu by'obu ajobera sure anti ffe tugenda kubeera nga tukulembe Man U egenda tola Premier League nze nkiraba kye tugenda okukola tugenda kutuuka ku lunaku olusembayo babamme bummi gwe tusembyayo nga tusinga obone obutaana w'okubiri kakati ffe bakyetumme tukeberemu ko wano Aji lekandabe ndya gye wali banyaganya bagala kwebaza nabawa kumanya buli gwawa yenna ndera neŋŋamba banaabuga yaavu bwabwe Aji kati nyakati wale bakai Aji senga atuwanga mukole program yakapapula nga Aji musajja musiramu embuto koleji antu bagala program ogenda gikola tegusuulwa ejjani ate yakola cash out agaba odi twatuuka muyenkaga ate akoma ku 2 tegusuula oyo siba beti oba siba zaala oyo siba beti oyo zaala ateekako omutwalo gumu agenda kuba bilioni 6 ayagala mbulumu bagula ekizimbe akuba omuyinji amwabuluzi nga yataddeko mutwalo Aji abantu bakwebaza abantu Aji bawangula gyabawa ane bannange weekend eno yansanyusizza nnyo yasoose n'ensanyukaawo ku gwe 11 ogwo nno kati guno ogwasembeyo ogwa Man City Tottenham be bagikubye ogwoku be bagikubye gole ey'okubiri Man City ngekuba ey'okubiri nengenda mu gym mba nsamba akagaali ngenda okulaba nga ab'ebyeru abatukulanga ennyange bakubyeyo eggoolo neŋŋamba neŋŋaka byetooloole buba tebuli obwo nga bakubye ey'okubiri neŋŋamba owa gym sooka ompeemu akadde nzezeyo ate kulaba ku mupiira ndabe gye binaggwera olw'omukaaga Brighton Everton mpira gwawuma Aji that's obvious goolo 2-2 okimanyi Chelsea yawonera watono 2-2 manyi nti wona goolo 2-2 Liverpool namujja mu byange newaba asamba amuzibe simusiba kati Liverpool yankubya nnyo namwagala nnyo naye Liverpool agenda okulamuka ku mupiira guliwo ku weekend ng'ekyazizza Man City Man City guno gwe bagenda kugyepakuka nnyo bagikubeera ate bayiga ono Namagoye oyo takyaddamu kuteeba ajo si Namagoye naawe Haaland takyaddamu kuteeba golo neegi ekyana oba bamuyola ebigere Haaland naye bamuyiga wonna waayita nkugambye omusajja takyateeba buli wamu omusajja kiki ebyo byaggwa kati ne baba basamba express ate omusanyo wansi Aji nayo oli Haaland tasobola kuteeba zamuggwamu ane beera Spain tambya kyogerako waliwo season weetuka Spain nalwaziza akasajja bakaddaddi Bukayo Saka twawe nga bamujjako kana kamanya akapiira ako nange nalwaziza naye Bungereza olwa musinga okumanya omupiira nakigamba abantu oli amwogere ani amusinga okusamba ennamba eyo Bukayo Saka talina PR amawulire agamulika ennyo bana ba Jude Bellingham baani tebamanyi kapiira naye balina PR Bungereza
Neta PR. Kachiringa wala kankwe Anisiroti. Anisiroti amawulire gamwaga tifate gamukuba juka wadde atagalirawo. Naye akasajja ekisooka alinga omugayavu naye ayina amaanyi. Zaadi waka. Bw'amala ogukwata bali ne baba mu bantu bana tagugaba wafu. Ate talemera mupiira. Amala kulaba kituufu. Bukayo Saka. N'agamba kansooke mbazunze ngenda guteeke wantu. Era abantu batera okuwa omupiira lwaba nakaddiwa. Nange bwagumpa waliwo ateeka nga nteeba. Nga weere kye. Aje okubagola outside the box. Anti naguvaako buvi ku ssomero. Tata yagunze jako. Mu primary. Nga gukusingira. Twali tuwakanya nga abeebukesa CS. Tuwakanya beeyo butaalunga. Sebo nga nsamba eno maaso ndi minaana. Balizadde bazze okulaba omupiira. Bali ku bufomba butadde wano. Ebweru w'ekisaawe. Taata waali mu kanzu ye. N'enjabula. Endulu nevuga ekisaawe kyonna. Ne kipa ne musala n'agwa. Kati ekisaawe ky'omukyalo kibaamu omuddoddo omukulukulu. Buno obugunji obutega. N'enzira emabega n'enkuba omupiira. Obunafu bwange ne gulemera mu muddo. Kipa n'ava emabega n'agukwata. Taata n'ayimuka ku ntebe n'agasooka ojje wano ate nagumala. Taata yakugjayo. Asooka ojja ngayiro apa agenda kukukuba. Nagawe gwa mpira gwe gunkubya nayita mbuyisi mu mwanyi za musaazi. Saagumala. Nengende ngoye bazindetera buleetesi. Zako misi. Awe omupiira gwe gunkubya nga ate bantu makusoma. Kangwesonyiwe. Sadda mupiira. Atajja amalamu amaanyi o disappointing. Asaguddamu. Era ku ssomero saddamu kusamba mupiira nagulekaawo. Aji. Weekend. Tanse weekend. Tekuli data. Sina data kanteekeko. Omusajja yalidde ssente. Ssente zonna ziguze mu kamera. Twasigaza tulina tezigula. Twakwatire mu kamera Aji. Ne baaba. Wagiguze. Pya mzigo. Wagiguze. Laka message akasoose. Kano share your win. Kano si kamu 2. Nkutidde. Mu 5. Nkutidde. Kati njagala nkulage Aji. Twawangudde se. Nyansoke nkulage. One. Green. Noliezario Madrid. Noziteeka wali. Majuji adense Aji. N'emipiira gy'ekolo gyonna owedde okoma bunaayira. Obuwanguzi bwa Madrid bwadenga bwa Nammere. Nabadde mpejje. Obwani? Obwa Nammere Justin. Nabujje mannyo gampisi. Yawangudde. Nabbye yawangudde. Nammere yawangudde. Wa? Masaka City. Mwana kyokka n'abaanange basoma bwalo yabali mwaka gwa kusatu bamba kyuse koosi. Lwaki? Bintu by'amateeka bino ndowooza byavaawo mu Uganda. Nenda bateeka ku koosi endala bakomaawo. Totandika. Beganga bannamateeka bati awo gye tuzze. Bannamateeka bawolereza Nammere. Mateeka geetaaga kuvaamu. Soke nkulaga obuwanguzi bwange. Awo bankubyawo. Losi kyawo. Watoddaddeko mmeka? Baazikubye. Laba awoni. Kano wataddeko akadde n'ofuna 218. Laba ano milioni zange 5. Twasomera nnyo Aji babi. Tudde wano. Laba awo. Laba awo. Sokole. Twafunye sente. Ngo kati sokolabe balance. Mbiteko mu bondi obambaleki. Aji, tugendako mu bondi. Kyokka weekend ejjato oyinza okutandika okusiba okutandika enkya. Weekend lero waliyo emipiira. Nteekayo leero. Ate lero ogenda kuwa baani. Fatubula ate sisibe egy'abakyala. Aji nze siswa bbaawo nga sisibye kapapula. Sente kweziriyo ziyina. Sente zoyina osengula omuntu mu ttaka lye. Bulungi Fenerbahce wuuna agenda samba. Sunderland banire ogologolo. Iyo Sunderland banire. Sawa 5 Premier League. Ni Sunderland egenda Google. Aji ate ngonyoga Aji ngonyaga bawinye ogera n'okulaba oti. Oyeto mwa kagenda Google tokamanyi. Kaga kuwa banire. Katikati yeko Bani yegende wa Sunderland jewe wini. Iyo FC Porto. Nga Sunderland kakimanyi bulungi nti ku weekend kakyalira Arsenal. Kakyalira egenda okukuba. Wano kagenda okuteeka amaanyi. Ago mu buto nago bukulu. So Aji weekend yatwisizza bulungi nnyo. Sentence ira. Obuwanguzi bwa Madrid bwadenga buwanguzi bwa Nammere. Nabujeri kwata wano amazo bwangu. Tudde mutububale. Ulamazo bwangula lefu nagufuwa na duke emisi. Bokisi na ate nkalu nti nedde mugiteeke ebbali.
Nakulabye omukulisa. Namugambye nawanse ekiwandiiko ne ngamba Nammere yategeera ekigambo protest vote. Kakuume, kanoonye, kalonde, kakuume bwe bakabba kabanje. Jakabanjiza. Nammere abanjiza akalulu ke. Bakabba. Mbambo obwanguzi bw'abanuupu. Ne bagenze mu kkooti ekulu. Gira mulinda okujaganya. Anti ayinza omalayo ati ennaku zenga 2. Nga ye mbaka omulonde wa Masaka City. Obeera waafunye omusaala. Awo kye simanyi. Omusaala nti ogufuna olayidde mu Gwokutaano. Bamala kulayira. Balayira mu Gwokutaano. Lw'ofuna ne ssente z'emmotoka. Aja akusinga. Akubya Gwokutte. Nzaji bingi byenkuyigiddeko. Yakusinga kukubya Gwokutte. Kubanga natunuulidde omulamuzi bambi. N'okudduka yadduse olw'amaze okulangira. Anti sirabanga mulamuzi ali mu kamera nga yeewozaako ono gwe nasoose okulaba wano. Nalabye wano kagundi wano. Katiikitooko. Nga yeewozaako. Abalamuzi nze n'abalamuzi simanyi na feesi zaabwe ndaba bambadde ebyoya ku mutwe. Tosobola mutegeera misana ono yakijjeeko ne. Yabadde namujjaka muwagizi wa Senior kana yambala ejjaza ajja awe empoza. Naye sisuubirayo nnyo kyamaanyi. Bakanso muyizi bagenze bakoza apiiru naye okusinza we byatambudde era bisobola okutambula bitone mu kkooti enkulu. Kyembadde njagala aji akusinga akubya Gwokutte. Kiseeze enkola bwe beri bwetu ababaka bakyavaayo bangi. Bakyavaayo bangi. Ate naddala wano mu Buganda. Nabye kavuddeko omulamuzi nga yeewozaako. I therefore hereby declare Nammere Justin, who has obtained the largest number of votes, as the duly elected woman member of parliament for Masaka City. Wow. And this certificate ng'obulu bwonna nga bwa muntu ate nga bonna balonda ate nga temuli kafu. Nga temuli kafu bonna nga babuwa Nammere. Abantu baabo baamwagala nnyo. Kuba yakampenyinga nnyo nga ewali strongholds. Ate balonda nga beegendereza. Tewali kafu. Nga bukonna ndowooza bonna baali basomesa. Bamanyi okutiikinga. Naye olaba ebyobufuzi mu Uganda muno. Kyova olumu tubigamba abantu ne bayomba. Katonda wange. Nga toyagala kunyiiga oba weefuula musiru. Omuntu weefuula omusiru afuna emirembe. Nga toyagala kunyiiga weefuula nti oli musiru n'osigaza emirembe gyo. Tojja interview gye naga nti abasiru mu Uganda beeyagala. Obusiru kikuwa obutalowooza ne weeyagala. Abantu kati balina kufuuka basiru. Nga tewali mutawaana. Kati tukole ki? Kintu kyagifena kyatwewuunyisizza. Nonzo amaze okukabala n'adduka emisi. Ne buli kimu kibeewo. Abantu bakirabeko. Ensi omanyi kati ffe emyaka gyaffe gikuze. Bingi bye twali tetujja kulaba mu maaso awo kati nga wafa nga tewabirabako. Nabyo tubitegedde. Nabyo tubitegedde. Basobola okukulangirira. Chapati yani. Iyo. Sidira mu kamera abantu bayo sina kuyomba bambi. Muli abantu olaba omanya kintu ekigamba nga bano abanga baweze 10. Baba tebakuwalana kino. Kabano wanyoga batolia. Woko kunywa. Nabali mu lukiiko banywa. Mu komiti. Tulabanga amazzi gabaawo neti waba mmere. Busumbusa bawo bumpwaki. Bubeera awo. Tujja buli atumaliriza. Hadi osibyo omutima. Osibyo omutima. Welcome to Aja tuziwatuzo na P7 sana kwanyiza abantu. Tona wa P7. Sabade na candidate n'omu yadde wa senior 4 yadde 6. Kati omwaka ogujja lwe nyinayo wa senior 4. Bagenze bakula. Onayo baloya baba. Kati ate abuddako buto nnyo. Obwana wange obw'ekikadde bano we bali babaweddewo ewaka. Obuli beerawo oli kusumbuwa. Kati nga bwenkana bazzukulu baabwo. Bye mugamba mbwezalirayo obwana bw'ekikadde. Nga bwenkana bataata baaba abato. Manya kati obeerawo n'obwana obuto nga bwenkana buzzukulu bwo. Myaka 6. Nga nakazzukulu ka 6. Kyokka ate abataata wooli. N'okulanga omugambo yo nno taatawo. Era waliwo muwala wange yakuba kitaawe n'empitoli n'amubonereza. Kati waliwo kato kange
kava mu kyalo nga kaze kuwummula kaana ka taata wange omuto nsanga kakaaba ne mugamba bulazi obadde ki kagafa liida akoze eki ankubye kunzenga omwana wuwo tyankubye bambi nga kato nnyo kuoli oli muki mbu omwana wuwo nimuyita ne mugamba wamma omukubye hana nyinyonyo nangamba akoze bwati ne wati ddala ng'omusango muganda wange gumusinga nyine muganda genda otemeyo omuggo okole ki okuba omwana oguleete naguleta ngamba faida kugalamira mboko 5 muga tebakuba kitaawo olina n'owaaba gyendi ono mukaddewo okubye kitaawo kati kakubonereze oli ne bwaba mutaati yakati olaba mwami Saloomu mukyala waayina baganda be waliyo n'abato bwakyalewo tomukuba oyo yaba mukoddomiwo wankubadde ka myaka 6 oba 4 oba muleke mwannyina amubonereze tebakuba muko era olinda mwannyina nakona omugamba muko nno esowaani azaasizza naye si kujjayo mbu basange ng'omukaakaaba byenze mwagizaawo ne mubonyerezaamu kaawo emboko zange nga 5 tokikolanga tokubanga maama w'omuto kaabe muto ne bwaba wa myaka 4 tebamukuba abannyoko maama omuto tebamukuba era olinda oli amuvunaanyizibwako bwe bazaalwa eri maama ngemba mpita maama aba maama wange oba yenkana atya maama tebabonereza osobola omunenyako awo engeri gyali muto nabange era akutya naye tebakola ki tebatuka kussa likuba tokuba mukaddewo tokuba mukoddomiwo tokuba mulamuwo kalamuko osooka kaboneza bwate okubira mukazi wo batu bakuba bakazi kalamuko osooka ga mukyala toddangamu okukola ekigambo ekifaanana bwe kiti kaba kakaziko tekiba kiralamu ako kaba kakaziko niye omuko ye tebamukuba muko bwe wakugirako awo omukazi bikyakola ebyo agimba omukatitto omukazi amutwala mpozi ebutambala babatwala bwamuwa omulala namugaba mpozi omukazi yagala omugaba akusekeeterera akubijjisa naga nevaayo eyo tolinaawo muntu awo kyokka nga si byakusaaga waliwo abantu nga tobonereza abasajja akyakuba abakazi agi nga nsonga kivirako omusajja okuba omukazi gye bali abatali balabufu n'abalabufu nno naye nga okulwana okusinga kutera kuva mu bwavu abaavu bakambwe kobeerenga gwe tokaananga n'omwavu yadde eby'emipiira tobalaba abakaana n'avaako aba agenda kulwana n'ava mwene kulaze akumyewo na jjinja luusa mutwe kimuteekamu n'agamba olwokuba bo balaba tetulina ssente anjoga lwa bwavu naye amaanyi ate gaba mwegali wekaata kubaludde nno ekyageeza omuntu omwavu teweereega naye omuntu abaavu bakyakubira ddala abakazi ddala n'okugalamiza bagalamiza ate bakaabaavu era tebanoba liba ddogo omukazi gy'okoma okubanga embeera ewaka eteredde ate yasinga okufuna connection ennungi gyakoma okuterera yafuna emikwano kumpi egisinga n'egigyo kati gwe Saloomu osobola tonnama nti wagaggawala ne mukazi wakimanyi ye abakazi basooka okgejja nga nnyini ssente tannagejja agenda okulaba ng'abaale nti tebakyabakubira ssimu bino byeweekeeka mu kisenge bagambe siriiwo nga owaayo n'ez'omu maaso advance emyezi egi alina okuba nga fiizi tebana tebakyadda agamba ngendako waffe ng'emitwalo 5 ogibwa naye n'agamba nno ssente weeri naye nga gwe tonnakitegeera etegeeza ye omukazi asobola omumanya naganya kati omwami wange n'agenda agaga aleka okuba erigaggawala saagenda tugaggawadde lwaki assaamu tugaggawadde nga si anti abaako aji ekintu ekyo kikyamu ate teziba zamu essente ffe tutoba eno gwasaba beki kayitemu gwalwana kati gwe mukazi wo nga yasuze akuvuma ggwe nga yataddewo embeera ggwe emisana osobola okusiba ebituufu ggwe
osiba bifu byonna byonna okusimu karedi kayinza okwako okuva ku gwasoosi byakulowooza balagatta mutwe kibayita ogamba nti zammwe eddembe lyakuwa the peace of mind limugatta ku bintu byo kubanga yakuwa eddembe gwe n'oyiya n'ogenda opakasa kati ate abantu bo balowooza nti omukazi okugattako mumina okuba mupakasa mwembi tekyembadde ndowooza nti omukazi angattako tusimbula ffe naye tugana ne tukola ne tuyiriba ddembe lyateeka ewaka era obwavu bw'omusajja ng'amaze ne mukazi w'emyaka 15 abakazi bagambya bwe nti nno olina mwavu naye aba mwavu olw'ensonga naye yennyini yagaana okuteekawo embeera etugaggawaza mukazi ateekawo embeera egaggawaza bba ateekawo embeera ebabeeza obulungi naye bwe wayita ebbanga ate omukazi atandika okulangira omusajja obwavu n'omugaa ate gwe nawe mbadde naawe emyaka 15 gamba tuli baavu te ndi mwavu bw'omu teza kikome ekyekya musajja oyo mwavu n'omukazi aba mwavu n'omukazi abeera mwavu mpozi nga waakajja ni muba baavu osanga n'abantu nga bali mu kyalo eyo omukazi agamba bba nti mwavu naye ng'omusajja ayina ettaka yiika 10 kakati omukazi aba mwavu ate muzibu ate nga wasanga nagula n'eyiika z'ettaka 10 gwe k'oyavuwalira gwe kenyi lwaki awo waliwo ki twanga n'omukazi aba mwavu muzibu aje nkufuna kubanga omuntu ng'olaba waliwo ebikozesebwa ye muntu gw'olaba ng'abiteekako ebivaamu ssente muli Kampala mwazimba wakayumba ninge waka wakyaliwo ko wanenemu kapoloti kamukawera 5 ku 10 ng'omukazi asobola nakulundiramu nkoko nganda ate avuma gwe bwavu nze nagula nene enkoko enganda tosobola zirundirawo yadde embaata akanda kusimba bimuli n'omugaa tugenda birya ebyo mumikebe noga kati nno labo n'osanga omukazi ng'avuma bba obwavu naye nga awo ennyini ku 5 ku 10 agula nakati gwe yandisimbye awo kati nakati awo taddawo abagenda kwenkana ki ate nakati ava wanene n'ennyaanya ng'omanyi nti omuntu ng'alima nakati awo nga alinawo kabanga akantu kenkana kati nga kannasala ebbeedi asobola nga yaguza banne bonna abamuliraanye buli ku makya abasolooza mpozi ennyaanya naye nakati agi ng'omanyi nti asobola okusolooza nakati bamuseera ssebo wakyali omuntu ali emmere ate kuli nakati si batono kya bbeeyi kiri kompaluzale gyokoma okukula ebyokulya emu bifuuka kompaluzale ng'otuusa emyaka egimu Namulindo atambula ne makanika. Ford avuga Ford anti atambula ne makanika. Agenda yetegese. Kati makanika atula mabega. Owaye ali mu kamera. Kati makanika atambula naye mu mmotoka. Kanyira avuga zino ezaffe. Mula abantu kuba na mmotoka. Naye muka kyaliwa nga akola ku radio twapita nga tugenda ejinja mu mmotoka. Enkuba ne tusange emmotoka ng'etonnya. Naye nga eno kukubala balaba alina emmotoka. Nenge etonnya. Ng'emmotoka etonnya munda. Omanyi okuba mu mmotoka munda nga si kabangali. Naye nga munda otambula n'ambuleera. Eno ovuga. Aje enkuba atukubi. Omanyi byanswala n'okwogera mu bantu. Lwaki yaba wambuleera. Kwata aje ogamba otyo omuntu enkuba atukubidde mu mmotoka. Bakubuuza mwadde ku Fuso. Mwadde ku Fuso. Mwadde muli kuddamu kapi. Twadde munda. Kati agula ambuleera. Naye ng'emmotoka etonnya bweti. Anti emmoloka edda lwakwakati mwe mulawaza emmoloka automatic. Edda abantu bagulanga emmoloka nga za kusindika. Zino ez'okusindika ez'okutegula. Kano muyini manyo. Naye ng'omuntu aba yazze ku buko bw'alengera akalenga asimbula. Jjukira okutegula waawasere anti tekwata. Emipiira tegyesiba. Emmoloka y'okutegula ewasere. Mungane walengera akale. Olowooza sibalabyeko. Jiwe mbadde tukyafumba. Nazze kubalabako mangu. Amanye emmotoka ye. N'agamba nja kuswalira ku buko wano.
ejjagano teguka ejjagende wantu wano bajja kuseereramu uli abadde bamakulimba kyokka emmotoka nnungi Ford bw'ogiraba ogamba omerikono bagimbako Ford moloka nkayire baali bayimba ya Flavia Namulindu olujiko lolo luyimba Flavia ebiri eno biwulira bw'abayimba Ford mmotoka nkayire baali bayimba iyo nanye gagimulako mu campaign nga mumye kadi bagitutte erwa emmotoka ye ng'ogenda gigula nga mumye kadi ogitwalewo nyo njagala kugula mmotoka nga wakumye kadi mu America mbuyenyo gye bayimbako Ford naye no gyotambula ne makanika naye makanika abeera mabega mmotoka ye mu America naye ate makanika Muganda giwulire naye wulira eringa tanka omanyi tevumanga ate gundi Subaru oba Ford Subaru mbono yali agenda gigula mbunno nga bakumye ati bamu makadi amo kali aguze akalulu ne wali ogenda gigula ddala nenyaga gigula nyaka kiyakba yagaana kali sewa wagisuula dda aji tuli mu Valentine tuli mwezi gwa Valentine abantu bali mu kulya mabanja abantu bali mu kwetala agaki aga Valentine ki ekikulisa amabanja nsanyusa omwagalwa wange asanyukira ku bya ssente mbale Valentine kwagalana nanti ebirabo okwewe aji tugabira ku Valentine gumiza mukwano ate kyetaaga mu ssente okugumiza omukwano aji ku Valentine abatalina ssente balina mukwano we basinga n'omukwano omungi atana ssente bwe buti gye bali eka beebase abantu balina mirimu abo ate mpuli abakazi bagamba omusajja ekyansi gye otampa budde ate oyo bw'abakuwa obungi bwe buti omwo omukwano ogumanyi aji waliyo obusukka obudde nga bungi nnyo so aji gwe kuba nanyo ngenda kugaba ebirabo ebimuli kimuli sisobola si kyamawali bimuli ne munno osomugulirayo ekintu ne sigula bimuli byakusuula sigula bimuli byakusuula anyona ate 002 yani wona Munakatemba simanyi ate yakumanyi nekyewuunyisa myaka gyoyo Flavia okirabye bannange nayo siruto kyokka aja atandise mumanyi bebi mumanyi anye bakuyita bebi bakuyita bebi naawe gwenjagala omuntu aba bebi okusinziira kyogaa taata wange bakubanga wendi era yandiŋŋambye nti ndi mukadde yandiba ddala aba omwana we ndi mwana nenga naawe kimanyi balimba aje oba kimanyi bakuyita bebi naye ng'okimanyi bakulimba naye ng'onyo bikkiriza bitambule ekyo kiyitewo buli kintu mu nsi twekitwala nti kiri siriyasi bwe weetwala ennyo buli kintu okifula siriyasi osiiba onyiize bwaliwo ebintu nga byakuzanyirira naye n'obikkiriza nokkiriza nti bya bulimba ne bitambule bibenga bwe biri nebyo bya Valentine obiraba kati bikyali bya myaka gya birina emyaka buli kintu kirina emyaka gyakyo sigamba nti si lunaku lulungi buli muntu abalina gwayagala naye kibi nnyo omusajja omukulu nga nze okukyama batunda ebimuli kati nno nawo ki kati nga nja nkwasaganya ekisanganda ky'ebimuli waliwo nabagula ebinene ddala n'abuliramu ng'aguze ekimuli ekinene n'alema n'okugula kiro ennyama ewaka abaana bali azze nakisagana ky'ebimuli waka bali ku bijanjaalo ati omukyala ye aba asanyuse talina byasanyuka omukyala kati olaba kati Saloomu emyaka gyammwe gikya girlfriend oba mukyala wakyasanyuka ng'omuweereza obuyimba ku makya ku WhatsApp n'omwala kayimba ka good morning beautiful kati ate ffe message eba ya ssente yeesanyusa omukazi kati nze mpeereza obuyimba kati nze mpeereza buno obuyimba bwa good morning ati mune emyaka gyemutuukamu aji era yeesooza n'agaba nenono bimessage bye naye kamessage kano akayitidde eno ate kanyuma nnyo akakomyawo mangu ate ye naddira eno kati ate ye olwoba aba mutototo ye n'akuweereza akayimba kati fe abakazi be tulina olwoba batototo
kati ate yangulira ekimuli naye nze nsija na kirabo kirala ekya ssente gw'omuwankalu bwe kiba kimuli kya ssente ogamba kale waliwo bino ebimuli bye mukola ennaku zino bino byabizinga ne bazinga kati nze nyina kukola kya lupiiya ssente ogita lupiiya kati gwolina mukolya kimuli kyaki ekya ssente nkimuwe yaŋŋambye thank you yaweebale nnyo kati nange nsanyuke naye kati koze eriwo nga 14 15 tugenda kusanga ebimuli ku nsiko buli wooyita ebbali w'ekkubo sajja bafuma bawo obumuli tebasobola busuusaka babuuka sukwa buli wooyita muwala wabawo akamuli buli wooyita muwala wabawo akamuli naye kati gwagi oba oyagala kimuli omuntu yandyagadde ssente waliwo atazaagala kigasa ki g'oyagala ki nze ssente oba ekintu ekikalu ebyo ebimuli nabyo baabiteekawo n'ateesobola abeeko kyagaba naye si kye kyandibadde ekituufu naye olwoba nti kya ssente entono buli bbeeyi gyekiri okuva ku 1000 buli muntu asobola okugula minisita balamu kyeyandibadde akola yandibadde agula kimuli n'akitwala eri NUP oba abantu poliisi beebonyaabonyeza kawulanye ka vidiyo kano aji okawulire minisita balamu yavuddeyo ne yeetondera ani yatondedde balimwezo abantu abatugunyizibwa poliisi kankazanyiro kawulire I want to apologize to you, Balimoza, and all your friends netondera balimwezo ne bannamwe bonna who have been mismanaged at one given point. bwe mbanga musiddwa bubi mu ngeri emu oba endala If our officers have misbehaved, oba aba ofisa baffe balina kye bakoze I ask God to forgive them. nsaba katonda abasonyiwe But at most, I want you, the Christians and all Ugandans, to Mwaba forgive Kristaayo. our officers ne bannayuganda musonyiwe aba ofisa baffe and pray for our officers era musabire n'abapoliisi ne baofisa baffe so that they bonna make the wise decision at all times. basalengawo mu ngeri y'amagezi buli kiseera I know nkimanyi there are mistakes made by some of us waliwo ensobi abamu ze who twakola work with him, abakola naye but let's excuse him from those mistakes. naye ensobi ffe ze tukoze tetuzimubalirako But being a commander in chief, naye okubanga ye komanda mu kifu yakulira is byonna responsible yavunaanyizibwa for the commands made ebiragiro and ebibeerawo mistakes made. n'ensobi ezibeerawo Me bazimuteekako now, as his minister, kati nga minisita wenze I want to apologize to you, Balimoza, and all your friends netondera balimwezo ne bannamwe bonna who have been mismanaged at one given point. bwe mbanga musiddwa bubi mu ngeri emu oba endala If our officers have misbehaved, oba aba ofisa baffe balina kye bakoze I ask ekibi. God to forgive them. nsaba katonda abasonyiwe But at most, I want you, the Christians and all Ugandans, Mwaba to forgive Kristaayo. our officers ne bannayuganda musonyiwe aba ofisa baffe and pray for our officers era musabire n'abapoliisi ne baofisa baffe so that they bonna make the wise decision at all times. basalengawo mu ngeri y'amagezi buli kiseera Officers have their commanders, baofisa balina abadumira ekyokukola and the top commander is my elder brother, era akulira ye muganda nga omukulu General Moses Kainerugaba. General Moses Kainerugaba All of you Christians, pray for General Moses Kainerugaba. mwenna abakristaayo musabire Let genero God give him the courage, kanamu obuvumu the braveness, obumalirivu and the wisdom n'amagezi to command the professional force of UPDF, okweragira amagye g'eggwanga amakulu including Uganda Police, nga mwe muli ne poliisi Uganda Prison, nga mwe muli ne since he's byamakomera the CDF, engeri yanti ya Chief CDF of Defense Forces, akulembera amagye to lead g'okwerinda with a lot of wisdom, akulembere bulungi A lot of n'amagezi courage. mangi, n'obuvumu a lot of faith, n'okukkiriza and a lot of tolerance, and n'ogumiikiriza also forgiveness. n'okusonyiwanga We need to forgive some people tulina be tulina osonyiwa whenever we should. ekya minisita balamu baluga yeebale kati bakiteeke mu nkola waba osaba sonyiwa ku be wasobe batende be baasiba ekisonyiwo yeebale okisaba okwetonda akoze bulungi kati bakiteeke mu nkola batende be baasiba olowooza akikoze ono baddeko mu meeting oba akikoze ku lulwengaji on behalf of teri government. mukulembeze asaaga bw'obeera ng'okyali mukulembeze ng'oyogera n'ebyokusaaga ate mba nkwewo bakulembeze tebasaaga kati batende be baasiba olwo bali makomera ku nsonga za byabufuzi naye nga bakimanyi nti si bituufu kati abantu abaana babate bagende beetondere n'ezo famire ezaafiirwa abantu baabwe kuba kati ye yeetonderedde balimu ezo ne banne balimu ezo yafiirwa omuntu yesu omwetondera nga road meya kikulu kirungi niwe olwata bafiirwa abaana baabwe waliwo afiirwa bakadde baabwe waliwo abafiirwa bazadde baabwe waliwo abaami baabwe abaana baabwe kati abo bo tubakoze tutya
Abeetondedde. Anti agende tebaba akwetondera kwokka. Babalirire kubanga baana babaali bayimiddewo ku bantu awo tebasoma. Tamu yino etuuse kati bogenda bakolodi. Okwetwala kyemwe nti kutekewe mu nkola nga kuliko n'ebikolwa. Ota abantu abatalina misango bafulume. Ononye famire zaabo abaafiirwa abantu baabwe baliyirirwe. Ogendo ojjanjaba bali abaakosebwa. Kuba singa akyogedde watyo naga tusaa tusonyiwa twetondera abantu abaafiirwa abantu baabwe tugenda bayiririra. Twetondera abantu abaakosebwa balwadde tugenda bajjanjaba. Tugenda kuta abasibe abatalina misanga basibiddwe ebyobufuzi. Mukamange tuli mu kamera ssebo. Bakuleetedde ki? Bane baleese. Ng'etuliri mu biveera. Ddagala ly'abalwadde bange. Kubanga otambuza enfudu. Bantu batambula n'enfudu mu bikapu wabalabako. Enfudu nga yaki? Igwe buuza abantu balabanga enfudu. Mumupe transport ezolinja zimuweezwa ddagalaasi. Enfudu? N'emisota. Jotwanga muntu atambula na musota natuka mu sitensi n'agujjayo. Kale yimusa omutwe. Tuula ng'asolooza. Aba tegubaamu mannyo. Nga bamusasula ssente? Ate enfudu aba atambula nayo yaki? Anti naye era byekola. Aba agitraininga. N'ennaku zino abantu kati bamanyira ebintu eyo sikyabalaba. Ate dda byalinga bya bufere agi kati oli atuuka n'abuuka n'aga kati bino ekiseeza bino ebyokwetonda kwa Balamu yadde anyumyamu bunyumya. Simanyi ayi kayakeetonda katulabe gye bigwera ndooza n'abiteeka mu nkola. Ekirungi agambye mukwano gwa CDF. CDF ayina obuyinza. Yakulya security. Naye CDF ajinga mukamba okusinziira ku bya postinga ku X. Sanyo bagyoli. Ate bangamba babiteeka yabijjayo. Byaji byadde bya Katonda Salom. Katonda ono mwenkanya. Mwenkanya era kisaana tumwebaze nnyo. Kwene embeera eri mu nsi nga batusinga obuyinza n'amaanyi buli kintu kumpi bakyagala nga kyabwe. Tuba kubeera nga be basalawo ku mukka gwe tussa singa tetwafa. Aji awo okolimyemu. Si kolima. Katonda mwenkanya nkugambye kwene embeera nga buli asinga munna amaanyi. Aswa n'omuggyako kyayina kibakubanga mu nsi muno omukka gwe tussa tulina we tugunona. Kati nja kukubuuza nga tulina we tugunona. Naye ng'obuwangaazi obusinziira ku mukka gw'oyine mu sitoowa. Manyi nti singa gonna baagugula. Kati singa Salomo oli mu kugamba mbulayo nno gwa nnaku 2. Noonyeza wengula. Abalina obuyinza. Gubuze. Naye Katonda yatuteekawo tuguse yalinga. Olaba omukka gossa. Pulezidenti gwassa. Gwaffe nga gwa bwavu. Gwossa pulezidenti gwassa. Gossa Mwami Balamu gwassa. Tewali njawulo ate ffe ennyindo zaffe nanyi tuwuuta mungi. Naye tewali buzibu. Mungu yakiteekawo nga gwo teguliiko ayina. Teguggwawo. Teri ayina buyinza. Okuleka Mungu lwagamba mbu kati. Teri ayina buyinza ku gwo. Naye guba kubanga bagusuubula ngwina gye baguteeka singa guli mu sitowa zaabwe tetulina ne kye tugu. Senga tubaga atugujjambuya. Katonda wange. Kati singa waliwo ayina ttani oba mmeka. Ez'omukka gw'abantu. Bagamba ayina ogw'abazzukulu be bazzukulu babazzukulu. Kati singa waliwo abaseto walinga omukka nga gwa myaka 1000 mu maaso. Abaana bali sookwo. Naye seeraliikira n'omuzzukulu wange era alijja gusanga bwereere. Kati Katonda omwebazanga kati kiba kutubanga ekyo. Singa abalamu batini. Singa abalamu batini. Jone byajje bino ebya Amerika. Byajja yabijjeyo ebyo naye waliwo mu bya Amerika yayogedde. Nanga tuga bitwalanga bya kusaaga. Tetufunemu okwaliikirira aji nga ffe eggwanga. Ate kutya. Banze tukola kya Venezuela. Eno security ano nnywevu. Tobaamu kutya. Aji. Oli mukudaaza kati okudaala bukudaazi. Ate kudaala ki? Kyakitaano ki? Nnywevu. Eno nsi. Nsi ng'era bw'olaba Amerika.
Uganda ne Venezuela eriwo esinga ebyokulwa. Simanyi. Venezuela ina bepangisaako ewalala. Otuyita mmere. Otuyita mmere. Ebyo wadde osuubira ebyo. Atuli banywevu. Kujja ly'oku ttaka. Haji akudaala bukudaazi. Ate nkudaala. Mukama akebera mutima Haji. Tuli banywevu ssebo. Nena wa America ekyakukyamukiriza. Ngeyogedde bigambo. Ayo twagamba ku luno. Balonye kyasinganza okumpagiza Trump muri mu kusooka yajja. Yagaba buli kimu kyonna tekiganyi mu Africa ngenda gitereeza. Kofe tufunye ono. Neba ngambye nti Venezuela yemu ku nsi ezisinga amafuta amangi mu nsi. Yeah. Yabadde kadonga gabana. Abamerika. Abamerika. Basaako awe gwe baga. Wano bano naki. Tulina amafuta ano Haji. Mbututono tuti. Wetuli. Si tunja nti. Kati America tekyankyamuukiriza. Wakkiriza tokyamuka. Boogere bino ebintu nze kakati ondaba wano. Nabikwasa Mungu. Aligo bitimoto aje okyalira perspective bwe. Nabikwasa Mungu ye nannyini bitonde. Etegeeza kituzaayo obanga abikwasa Mungu. Pastor Kayanja akyakola. Pastor Kayanja avuddeyo n'avumirira ekyokulumba amaka g'omwami Kyagulanyi n'omukyala. Kabidio akalabye? Nga yeetonda akivumirira bulungi nnyo. Ebikolwa ebyali ewa Honorable Kyagulanyi. The actions that happened on his wife. Ku mukyala we. Ffe nga bannaddiini tubivumirira n'okusinga bwe twali tuvumiridde ekintu kyonna. We don't agree with that. Because Banga. Uganda eyo gyevudde. That's where Uganda was then. It has come from there. So that there's no excuse for that. Tewali kyakwekwasa. Not at all. Tesobola kikkiriza. Not at all. We don't want to tarnish the name of our beautiful, wonderful soldiers ly'abajjasi baffe abalungi and police officers. n'abapoliisi. Uganda has probably the best. Uganda osanga abapoliisi n'amagye baffe be basinga ne mulimu abatono who thinks they can take things in their hands. Abalowooza basobola okukola kye baagala. Nedda. Please. Bambi. Please. Uganda has come from very far. Uganda eyise mu bingi evudde wala. And we still have a long way to go. Ate tukyalina bingi tukyalina wala gye tugenda. So, but let's thank God twebaze Katonda for the victory olw'obuwanguzi in Jesus' name. mu linnya lya Yesu. Father, in the name of Jesus, we thank you for the victory you've given this your servant. We give you the glory. We give you the honor. Lord, you are awesome. You've been so good for this your servant. Though he lost a leg, you gave him a passion to fix roads. Give him wisdom. Bless his wife, his children, the twins. Lord, we thank you. And give him wisdom. Kampala is a great city. It's no longer on 7 hills, but it's on 21, 31 hills. Lord, you've raised him for such a time like this. And as he has prayed that government will give him a budget, he has recognized the role of government. Now, Lord, I pray that favor and grace will be upon him, and that he will solve the things that cannot be solved by man. Pour your grace and your anointing over his life, and increase him every day, and protect him. Sekabaka Mutesa nga ye president muyimukola olaba abasajja tebaliwo abawanika emikono agambe twaliwo bulungi nnyo bantu bawangala nga ba president bonna abalabye kati salo omwero jja kutuuka nga wano president mulala n'oyo ajja agende ngera wooli Dole kyona kolo aje kati awo ebituufu byogerwe naye kati obudde buno oyogera oleka twena kwogera kituufu n'obudde ekiyinza okunyiiza
ekituufu okyogera naye ng'oweeweetako akazigo. Bakambwe ogera bw'oweeweeta waayo n'ogamba ki? Si ffe ffekka tunuulira wonna wonna political show ezaali ku maradio, eziri ku TV, eziri ku social media. Okyazirabayo? Bayizaavaawo ebimeeza ezibadde okwo ku social media okyazirabayo olowooza baafa? Ate sigamba nti baakyuka nti kaakati bawagira kibiina kiri mu buyinza. N'omuntu atuuka n'agamba nti kale mbakwasizza Mungu. N'abeera mu kunyigirizibwa kwe nga yasirika. N'olinda lunaku nga balabye abaana ba Haji Musa Katongole owa YouTube. Nabalabye battente. Basse. Anzo nake wangamba ngula akagoma kange. Nkata. Wekali. Haji nja kulima alisti nja kuwala wala kwa mu lujjaawo. Abaganda buli omuntu lwafa ng'aleta mwagala nga yamukola ebikolobero alimako emabega w'oluggi. Akala katayo wakiri enkumbi nnya. N'agamba Saloma ofudde naye nze nnimye. Siruumudde. Kali gw'omulengera mu kakanzu wakangoloza teyakoze. Kumbe yalimye. Amala okulima n'agamba mumpa amazzi ngendeko mu kinaabiro ngende nabeka akalimiro. Nange na ajantu bantunuulidde bwenti ngamba Allah obulamu mbe nabwo. Abantu gwe bakola ebino ogamba ono amanyiyo nti nno obulamu bwe bufaanana obw'omulala. Amanyiyo nti omukka gwassa n'oli gwassa. Amanyiyo nti nno Katonda alina olunaku lwakomya obulamu buno. Ng'oli omuntu byasanga byayogera. Waliyo abantu ng'enjogera gyayogeramu ng'amaanyi ge boogeza, enkola gye bakolamu emirimu gyabwe ne force ku bannaabwe, ng'oyinza okulowooza amanyi ne Katonda waasula. Abasajja ng'amaanyi mangi. Waliyo omuntu abeera mu kifo ng'alowooza nti okiberamu maanyi ge. Era ng'amaye batakiriimu basiru. Ne Katonda yabagambye nti kankuteekeko awo. Olumu abateekawo kugezesa. Omanyi nakugamba Mwami Saloma, abantu abasinga bakola ebikolobero, abakola ebitaliiyo, abamu batume ba Katonda. Olw'ensonga anti Katonda talina lunaku lwatteyawo blackboard tusomesa. Bw'ateekewo olubaawo atugambe nti kino obudde tabulina, naye atuterawo examples. Kakati atuterawo ebyokulabirako. Naga bw'okola kino bw'oti ne bw'oti ofaanana oli. Bw'okola kino ne bwe kirivuunula ng'oli bwe yagenda bw'atyo, bw'okola kino oliba ng'oli. Kitegedde bulungi. Katonda akyomesa ku bantu bannaffe. Singa weeyisa bw'oti ojja kuba kiri. kiri. Buli kimu yateekawo example weeri. Kababeere bakulembeze tebayiga buyizi naye buli omu alina example gy'alabirako. Bw'ofuga bw'oti owunzikira eno. Ojja fuga ekisanja kimu. Bw'okola bw'oti ojja kudda eno. Kwega buli kimu yakiteekawo ekyokulabirawo ekiki naye abantu bo tebayiga. Paka lwe kigwa ku ye. Era bw'awulira babyogera nga gaffe tuli bagezi ate kati nze ni musirungu oyo ekyamusuula yakola yakuba hit n'atapulaani. Kati bowe balowooza. Naye bateeka buteesi byakulabirako omuntu oyige naye babwa nti ensi teyiga. Anti kati gonja adagamba Nammeere n'agaba setinze president empya. Eri latest tuve ku biri ebadde gye batumanyi enkadde. Eri latest yeruwa. Engeri batuze nanti kati ola yakuddamu kabala. Gye basalamu emisango mu mateeka ge Uganda basinza ku president ezaaliwo ba emisango emikadde. Katwadde omusango gwabwe byanyima n'omusajja yaliwo eyo nga gwe twadde basinziirako. Kanamere yasetinze omusango omupya. Twadde box ebeera nkalu wadde bazikwata bazimenye tubala. Ate byansesezza. Mukyala Nammere obulu bwe yafunye bwayagadde okufaanagana ng'obwoli bwe yafuna nga nazo 2,215. Kyazze kitya? Haji nkulimbe ki? Musajja amulangiridde. Bamukuuma olukuuma omulamuzi. Naye kati ebyo Haji Katonda baabiraba.
ababiraba lwaki ali Katonda alinga ali Katonda yatuleka naddala mu Uganda anti Katonda nga yakutonda nga oli for accident ng'ovuga emmotoka asooka kugaggawaza n'ogigula era mu gigula osanyuka kumbe oli ku pulaani ya musajja mwotambulira kubanga yateekawo toli ajja kufa accident nga yavuga kakati asooka emirimu gyo negitambula bulungi yogedde akantu ako sooka n'emirimu gyo netambula bulungi n'ogula emmotoka era lw'oguza emmotoka osanyuka nnyo ne weebaza era Katonda kumbe Katonda atuukiriza ekyokufiira mu accident ng'ovuga emmotoka yo kati wanoona tonnagivuga ate wasinze okwebaliza ogamba kasata nagimpaawo nkyaliwo ate oba tomanyi pulaani za Katonda osanyuka nnyo lw'ogiguze kumbe kituukiridde ogenze oyinza okwesunga ekyobaka ba Parliament kumbe ogafiira mu Parliament nga mogenda ofunira ebizibu n'osanga mukyala Nalubowa ng'ekyomujja mu Parliament nga mwemuli emirembe gyo zonna pulaani za Mungu era osobola okuyaayaanira ekyo wali obeddeko ng'olina gy'olaga bagatuuka mangu emmoloka nesooka neggwamu amafuta ne bagateekamu netuuka mu maaso nezikira baatule ogenda okulya nti abaagenze bafunye emitawaana togirabanga naye ng'obwedda ofaafaagana kusiŋŋaana walumbe obwedde ekikuttawo wonna naye nga ye ali mukutasa naye nga mukutasa n'owonna wonna owulya busungu gw'osaba Mungu mmoloka yange jajja wonna nentambula nga yagamba nedda era kyekimu bwesobola okubeerawo ng'okaaba obwavu naye nga kimanyi wozifunira woofiira wakiri ofa ndaba nga kyogamba aje okuwangaala nga oli mwavu Salomo tobeera ng'osaba bugagga saba mirembe nakuba bulungi okuba bulungi doesn't it involve money ensaamusaamu obugagga bulala n'okuba obulungi ate waliwo omugagga nga mugagga nnyo nga tali bulungi atalina mirembe aje bantu boogera byogere ezongereza emityana zuko ogenda okole ebisima biki wali omanyi pulezidenti we Sudaani Bashir katumanyi nti akwegomba ali mu kkomera naye omanyi nti akwegomba agakale singa mbanga Shalom yasamira bintu byange tewali agambako tomanyi nti ku nsi talinaako mwana teyazaala kati yayagala Mungu nga teyayagala ati teyayina mukyala kati ne bakola bino bi IV ebyakubaka nakujjako enkwaso nazikuba mu muntu omulala anti enkwaso zino wanga zenfu tomanyi basobola okubanga enkwaso zo ze zitazaala siga nti teyayina mukyala ekyo bakikola ku muntu ndooza atali mulamu gwe bagamba baganda yatomerwa endiga ono yayina n'omukyala naye nga takola ki nga tazaala kati Katonda akola ebintu naye twagwa gwe tuba mu akafuusa akasiri bungi nno kanumye n'okunnuma wano ziwa matukawa kanumya naye okuzimba azimbye kanumye wedda kanywa Katonda anenge gyasetingamu ebintu bye kati okuba obulungi abantu tebabyawula nakuba mugagga waliyo omuntu ng'ali bulungi ng'alina emirembe nobayo omuntu nga mugagga nga talina mirembe ekibi kyosaba nga Mungu akikuggye bwe bwavu kubanga obwavu bubuza emirembe obwavu bubuliza ddala emirembe negikugwako completely naye Katonda bwakuwangayo akaseera kolaba nga olinga kale wakuba mu nsi tosobola kamanya buli kaseera obuli oli bubi naye waliwo embeera gy'obeeramu ng'oli kale gisabe nga agikuumire obeerawo ng'olina emirembe gyo kati ate n'ogasinga ngaggawala njagala bugagga n'obufuna emirembe ne gigenda kalwadde ne gajja
Gundi waffe yagenze bweru senga kula nnama. Bagenze mujjanja bakibuba bamuwa obutwa. Nabe yagenze bawo yasose kwambalira Father Chibi na Father Chibi yabyogerako. Ate Father Chibi yamukola ki? Twamukolako interview nayogera ku nsonga ze. Okwogera ku nsonga kitegeeza muntu mwambalira. Yazogerako yabavuma. Ka video kankulage wa. Yabakola ki? Aka Father Chibi ngayogera. Nga simanyi Father Chibi nga simanyi nga muntu awamatuka ebigambo ebitali bya nsonga. Tayogera na byatamanyi. Lwakuba kyemmanyi ku bantu abamu buli muntu owamanyi lwayogera ku muntu. Simanyi lwaki omuntu abayagala amwanukula awulyange yafunye wayanukulira omwali yena yanukula mu bubi. Ekyo nange sisitegeera. Buli muntu nga wamanyi lwayogera ku muntu. Oli yakomawo nga mukambwe ennyo naye bate baamuvumye. Simanyi kiki. Oba oli ayagala kulaga nsi nti banjogeddeko. Kaliwa aka Father Chibi. Wa Father Chibi oyo mwegendereza mu byayogera. Namulabyeko omukyala mulwadde bambi. Nyabo tukusabira koza akkiriza mu Katonda oyo nawulira musamize. Naye abakkiriza mu Katonda. Tusaba Katonda akujjanjabe owone. Naye namulabye naye ng'agamba foot soldier wa president. Ningamba bane President Museveni. Bwana abagenda muna kubajjanja. Bagenda kola ki? Omusajja bana bagenda jjanja buli muntu. Abagenda kola buli alwala. Kugamba buli muntu alwala beno olumala akanotiza sasa kangende mu NUP. Kozi yayimbayo n'akayimba. Ka Bobby. Bane buli muntu yena mwekolerere. Muboyo President Museveni. Reply ye kanjukulage eya kati kiyayogedde ekibi ekyalumya oli kirwa kankulage nomulangira okubanga teyazaala talina mwana ate faaza bazaala talina lukusa kwogera kuki ono yayogedde ku baana oba bulamu bwa muntu mukulu ne faaza alina obulamu ng'obwakulannama singa adde ayogera ku by'abaana ogaggwe tewazaala posi nzawulidde obi siwulidde mu kibi kye yayogedde kyenandoweza Father Chibi kyeyadayogera ndowooza aba teyakimazeeyo ti pulezidenti si kyekyobuvunaanyizibwa ogenda ng'ajjanja abantu babatwala ebweru ekyo bateerawo eddagala amalwaliro ag'omulembe n'ebikozesebwa kyekyo kakati nebuuza obusungu anti awulira muvu nikyeyayonukudde kikwatira wali oboga omuntu tozaalanga ku mwana tannayogerako ku baana ba mukyala kulannama kubanga singa oli adda ali mu kutaasa bulamu bwa mwana we n'obisaagiramu ate ne faaza kyendowooza faaza kyadde ategeeza nti ffenna batuteerewo amalwaliro ng'ojjanjabirwa wano n'owona ekifo ky'okukwata omuntu omuwa essente ezimujjanjaba batuteerewo bujjanjabi baddokita tubalina bateekewo ebyuma eby'omulembe ng'obulwadde ng'obwo bwa mukyala kulannama obw'ekibumba nga wano bujjanjabwa waliwo ffe abatalina ssimu ya pulezidenti naye nga naffe tusobola ne tukola ki ne tujjanjabwa kuba ffenna tajja kutukola ki kugenda kututwala tusiba kiyadde ategeeza ate kati awobeera omuvuma nti totumanyira yakoze eki sitegedde kyegawo si pozi nze abitegedde oyo nesiwulyawo kyadde kimuvumisa ate n'oli amusabire nti tumusabira awone kakati ate mutawaanaki ate aji antu abira abulala tuli mu celebrating eno wini entalo zazzeemu dda aji ezaani twali ku mutimbagano mutula olwani kanzanira kavide poza ajja kateeka kanzanira nene anti mwe mulimu ze muyita entalo nga si ntalo nga ki mwe meya bali mwezi mwana nakunyigidde meya bali mwezi nakunyigidde nyo pate gyewabaddeko gye simanyi bagwa gye settings bakuyisa wisi notandika okuzina amazina ngoli very happy nyo ebifaananyi byafulumye mwana mulina ekintu kyemuteeka mu abantu bajjamu omwono balobesa nti kintu kyali meya ino video bagikuwe I'm not happy with you meya lona libali mwezo I'm not happy with you that urban excitement ngobadde politician ngokola ebintu by'ekisiru at this part mukama otomanyi gyali abaana bali mu kuwambibwa bali mu dduka bakutega party after party
meya buno bakusigina kujja mu ofisi bunsa mulimu no nino kugamba mulabisa ekibina mu kirabisa ne president mulabisa bali mwezo joli ebintu byokola bya kisiru mutulabisa mulabisa ekibina n'abantu mbamalamu amaanyi eno message njigali bali mwezi ne buli MP yenna kansala kimani namwe bakwatako mutulabisa ebintu byokola bya kisiru mutulabisa ne president mumalamu amaanyi bajja kuwa butwa ofire bwerero taliko system gyokoleramu ogimanyi wao tewali kisesa tewali kikutwala ku pate teri MP kikutwala ku pate kati mwali badde musadi mudu temanyi president jali muina kumanya kiddako komanda taliwo who's going to lead muve mu pate komanda 001 taliwo buli pate gyogenda bagenda kuliko kubanga kino ekintu kiri mu state bagenda ku setting functions nga bakwetaga gwe meya nawe jina omutwe nzere tedi meya wa Kampala bakube ifone beteka une video ku social media abana bajja kuletera zisijja kubako nzisigenda kubeerako bagenda kuletera sina ngenda kuyimiriza ekyo nkikubulira MP state egenda ku setting parties nga kikwetagisa okubera mu constituency yo ku party eyo bali coding video nefane balete kubanga eyo tu yasasudwa sente weziri mwenna ba elected candidate ba national platform baba settings party ezo na sente zita mu state house tutakolagana nabo nanti yerumbu yagamba muri yeye we kubya bifanani wajja ku Christmas party ya parliament oli musanyufu oli mukuseka tomanyi president wo jali lumbu ye munyive bali mwezo kantu banyige kubanga nalabako wano ka video ka president Kyagulanyi ngagamba muri banyivu tuli banakuwavu babya kalukafe ne mugende mulonde baloko councils kuba tubetaaga nataka ekifananyi kyabali mwezo netugane tulonda era nakati kibiki tamanyi olugero lwaga mwami Lumbu tamanyi olugero lwagamba nti gayita ku kibi negaseka lutegeeza ati anti kati omuntu osobanga oli munakuwavu ne mulumbe ne mukuziika baseka era tosanga omuntu ng'oziika nnyoko nosanga baseka n'ogamba bano bali mu kuseka busesi basanyufu bakola eki ate nno okusanga omuntu asikanga yasinga okuba omunakuwavu n'obunyiivu mu bantu abaagala president Kyagulanyi abaliwulize gyali kumpi bamubuuza bafukamidde bali mwezi oyo mulaba amuta na tata muwulize ne kakati agenze mu kyaki waliwo n'abalera benda banga bakuba ebifaananyi olusi oba Ssennyonyi honorable Ssennyonyi oba omubaka yenna ng'ali ne sipiika babano mwe muli omukubagana kakati oli speaker wa parliament akole ki onyakolodde oluwabula government bali mwezo bamulonze nga meya nga tumaze okulonda president mu ngeri yonna nga bwe yafaananye era agenda kukolera mu government yene ekola ki bwe binaba tebikyuseemu kakati oyagala akole ki waliwo abalala nalabye nga bagamba ababaka mwena temulayira ababaka temulayira tamanyi president waffe waali kati ekyo kyezibu kye tulina mwami Salom ffenna twogeranga abatamanyi tulina obukulembeze bw'obeera oli NUP obeera olina obukulembeze obuli wagguluwo ekyo kinene nnyo ky'olinangako obukulembeze bo bugamba salewo bwe babukyogedde bano ne bawalaza empaka bwe bukyamu nogamba sayidi y'ekibiina yagambye bweti weeyimiridde lwaki mukoze bwe muti nitutuula butuuzi mu nju yo n'ogamba temulayira kati bwe nkyogera nze kazi wenze ngaani kubanga nze ndi NUP naye nnyina abankulembera benninda eddoboozi standi yaabwe eri ki boogedde ki abantu gwe kati waliwo bennalabye kakati mubadde mwepankapanka famire ya Honorable Muwanga Kivumbi yapangisizza balooya ate ba Lord Mayor Lukwago yafunye Elias Lukwago ekipekwanjiko kyafulumye era mmwe omuntu asobola okuwolerezebwa
gundi ezo bazita farm law farms eziwera ne 10 ku musango gwa Kanokiza Besigye ayali akulira balooya yava Kenya Martha Kaluya nga kuliko eya Mwami Lukwago nga kuliko n'endala kuliko ne Aaron Kiza zonna nga ziri ku kintu kyekimu ggolo yemu. Kati family yawandiikidde abo ng'ekimanyi bulungi nti bo oyina bawandika kwati bali mu kibiina ey'ekibiina balooya b'ekibiina bo bakakatibwako okuwolereza mukama waabwe. Kati kibi eno law firm okwegatta n'eno ne mubeera ku nsonga emu. Nantantu andibaga mulaba ndowooza sawa emitima emibi mwalwanyisa Lukwago ali ate bagenda obawolereza. Ani yabalwanyisa? Abantu bagamba Lukwago tebandi musimbyeko muntu ne basse mujungana. Wanuupu. Bebakoledde eggwanga lino. PFF yo teyasimba Wannambooze teyasimbayo. Kakati owa PFF abakulya Nambooze nayo yasimbayo. Ebibiina abantu oba bakyetaaga okusomesebwa political party kyekitegeeza. Political parties kitegeeza bw'obeera mu kibiina Salome gwe ng'oli wa DP ono okujja nga mukoze omukago bwe mutakola mukago buli kibiina kya ddembe okuleeta era teguba musango. PFF oba DF nayo yandireese omuntu ku bwa pulezidenti tewandibadde mutawaana. Era tuyinza gamba kati mulwanyisa Kyagulanyi ate nga waali oli wa Nuupu DPRS kibaita multi party system bwetyo okujja ebibiina nga bikwataganye ebiga tukolere wamu. Ne Mwami Lukwago wa PFF bali mwezo wa Nuupu ne DP yaleeta oli mukyala Mawu n'NRM nereeta n'abalala ne bakola ki ne baleeta si musango. Gwe Nambooze kyogamba ateesa bubi. Waliwo ekibiina ekitamusimbako. Bamusimba. Mwami Ssennyonyi mubi. Tebyateekayo. N'owa PFF era yali yewa Ssennyonyi. N'owa DF yaliyo. Naye si musango kubanga ebibiina bya njawulo. Ne mune wano simanyi bantu bwe balowooza. Abantu bo bamanyi kimu. Abantu tebamanyi bya bibiina. Bagamba opposition evuganye NRM bo bakikomyawo. Opposition si kibiina. Teri kibiina kibayita opposition. Opposition kyekiaki kuvuganya abali ku ludda oluvuganya. Naye si kibiina. Opposition erimu ebibiina ebyenjawulo buli kimu n'endowooza yaakyo. Okujja nga mutudde ne mugamba endowooza zaffe ziringa ezifaana nga tukole kino. Be mutatuula buli muntu waddembe okusimbawo omuntu. Kati bali mwezo taba kujjoweni ali monali anti yadde wakubiri. NRM. Kati baba kukola ekyo. Saba mulumba. Kati wani ali mu Kalisinga Road Mayor. Twandiyogedde ki? Mwami Lukwago takoze bubi. Era basajja abataddewo emibiri gyabwe n'okulwana ku opposition toyina bw'omubuusa maaso. Y'omu ku basajja abaaki ab'amaanyi n'ebyatambudde bwe bityo kati tukkirize tuve mbina ebyokwevumaavuma okulereŋŋana tukkirize nti kakati kyakyuse nono tumuwa amaanyi aye tulekera buli gy'alaga okuyomba kati wuuli lumu ne Mwami Lukwago oli baamulabangako olumu ne Jennifer Musi babali beekubisiza ekifaananyi babadde kati mwali mugaa nti bayomba kati waliwo ono Idi omupya Buzeki wewajati aliko kati nawuli abalina omupya ne kati omanyi nti buli bamulaba nga ali ne Road Mayor Lukwago nga bantu bayomba kati oyagala bakole bati oli ekibuga bakitambuze bati nga tebalina wadde we basisinkana yadde wantu n'awamu kati na bino byolaba law firms nga zizza okuwoleza Mwami Wanga Kivumbi baba tebagenze ku bibiina bya bufuzi eyo si kavule mulimu ate si Katonga Road bagenze ku kirala ekyo ky'amateeka bagenze kuwolereza oli abo bajja kukwatagana ate nekyakyenandirowoozezza be babeeranga abakulu balimu ebyokwewala n'olw'ebyobufuzi oba ba bibiina bya njawulo bakijjewo wankubadde nakusimbyeko omuntu mu mbeera z'obuntu tuba mulabe wange
tuba banjawulo mu bibiina by'obufuzi majorities ne tuba tulwanyisa omuntu y'omu mulabe waffe y'omu nawulidde esonyu nga ndabyo westibwa mpuuga simanyi basaalirwa sogonna nga bagenzeko ekitalya okukyalira Muwanga Kivumbi ne baseka nakuba olwali awo that was beautiful. That's maturity. Ate balina mutawaana ki aba basatu balina buzibu ki gwalabyo maturity lwaki si bamukwano bamukwano basatu bamukwano ati buzibu ki naga abakyaliyeko wannuubu nakyaliyeko wannuubu kikyati nze bwe najja Luzira saalabako tetwakubamu ne kulwali ne Nobert Events si weeni alemu era nga njagala aveeyo lutalo ki era ne mugamba bugambi gwe banywanyi bo bwe bakusiba muli mu kuzannyamu mugamwe mulinamu kko bwezinkaana ne tewali buzibu ogenda kuvaayo naye nga ne Salome ono gwe neraliikirira saakugamba naye ne mugamba yennyini ne mugamba mwe mulinamu butakkaanya bwa family baana bandeemu bayombyemu era naaseka jjajja n'agamba omu soke mbonerezeemu kaawo kati byalagawa kakati ne mwami Muwanga Kivumbi bw'abanga family yasazeewo era naye kyemmanyi naye bamaze mwebuuzaako n'abakkiriza ne bafuna law firm yeegatte ku zino endala tewali buzibu obuzibu agiwe buli sente za parliament buli obukadde 315 za mmotoka ndabyeko ne Honorable Kabanda nno nga nyamba abanupu muzizire abanupu bazizire Kabanda naye avuddeyo naye David Kabanda naga ati muli opposition muzizire zize banyo zitwala anti za mwami Kabanda lwaki abantu balowooza nti sente z'enyale mwezo sente za mwi wa musolo naawe oziwaayo adi fe atusala nnyo omusolo kakati ku sente z'oggwenga Salome zowayo mwami Kabanda kwaweera amateeka batusala omusolo amanyi nti kwali mu kuweera amateeka era kwayogera bazizire ku sente yaffe yawulira zize Daudi Kabanda yawulira zize mbuze enyale si sente z'enyale avuga nno agula n'anvugemu nkugambye gwojowoge nti waliwo ebintu bibiri waliwo okufuna 15000 nga kya kashi ogende weegulire ki emmotoka n'okujja oginone wano bagamba batuweemu kashi ekyo 15000 kimmala bulungi kati mwami Kabanda yadde ekirowoozo kyendooza bwe yabadde akirowooza batondooza n'akireeta bubi ye n'akireetera mu mutima mubi naye singa yazze ng'agamba nti essente ezo nnyingi okusinziira eggwanga embeera mwe liri zitolweko zibuka 10 nga tugambye nti ate aba opposition muzizire yadde ayogera kyekyo saakitegedde mmwe bangi ate bazizire mmwe 3 muzitwale waliwo netteeka erijja myaka 7 ejaki be bamanyi ne 10 siribi tokulonda aji watawakala ate okulonda ku kyagasa aji watawakala baddembe etteeka lijja tewali buzibu omwezi guno tewali agenda bakaya myaka 7 ne 10 n'okukijjirawo ddala ekyokulonda anti era kijja temugaa kuddamu kulonda president parliament yagenda okulonda be bamanyi tukole ki mwami Salome tukole ki be walonze bye wasuubidde nsa abantu banaakanya kunvuma naye be bamanyi naba baagala 10 gwogi bawadde siwali mutawaana kasa Mukama Katonda tayongezayo bisanja Katonda tayongezayo myaka kikyotegeeza ati kyekyo anti obala bintu nga ne Katonda abala ate bya Katonda tebiriiko kola gundi apiiru tebiri kyasazeewo ye final toyinza gamba nti wakoze apiiru n'ojo tuddemu tuwale tojulira ku Katonda ate bajulira kakati ekyo nakyo mugenda kikayanya kukyemwalabye kwogera kuna aji bannaddiini bave bakanyi bannaddiini boogere ku bintu ebyo ebiki myaka 7 aji mingi aji kati mukulonda wafunye eki
Gwe mukulonda bye wasuubi walabye eki? Era tolina mu kyakuyiga kye walabye. Mukulonda. Tolina kyakuyiga n'ekimu kye walabye. Wasigadde nga bwe wabadde. Kye nayize mukulonda kuno aji akusinga akubya gw'okutte. Baddembe ogamba nti babisanja 7. Baddembe ogamba nti buli mwaka tulonda. Bebamanyi. Haji Snake abalongoosa ngatto asangibwawo Kira Road opposite Kyali Wajjala opposite Prime Petrol Station genda akulongoosa engatto yafa kapeti oguwa byonna abikolako ku 0770523920 twala engatto bagirongoosa bakola ne delivery n'ezitima ewaka. Share bus aliwa bana asangibwawo Sonde. Share bus wange aliwa namwe. Share bus asangibwawo Sonde. Gendayo akusomereddwa mpola mpola. Wakunamba esimu eriawo ojjaba ofuna okuyambibwa. Ali ku 0782 367599 ne 0752 743583. Onadena na Habmouth Wash mbadde z'amannyo zonna ajjaba akuyambira ddala. Tubadde ne Haji kaziwe kapo nako olwaleero. Allah atuongere obulamu paka ku Monday ejja. Obadde mukaana mboko ebisanja myaka emeka? Minje emyaka 7 Haji. Gineetano kati mtu alonze. Akavuyo konna ne kakolebwa